w'eggwanga oba akulembera amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba agolaba mu kifaananyi gye buvuddeko wano nno yali agenda maaso n'okusaluutingira Commander in Chief oba ayina obuyinza ku magye g'eggwanga gonna President Yoweri Kaguta Museveni. Kati ekifaananyi kyolaba ku screen eddakiika eno mukwano gwange kirimu bannamagye basatu wabula nga kuliko owaffe owa Uganda oyinza okuba nga tonnategeera oba nga tonnafuna bulungi. Enkya y'olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akuba ebitole by'omukwano eri mutabani we ono nga asoma magye oba agenda maaso n'okuba nga agunjuka ebyamagye wali mu Bungereza. Awandiise General Muhoozi Kainerugaba n'awandika obubaka obadde bugamba nti my beloved son Ruhamya is doing an excellent job in Sandhurst. All good Ugandans should pray for him every day. Nagamba nti mutabani wange omulungi Ruhamya ali mu kukola omulimu omulungi ennyo nnyini ddala wali mu Sandhurst. Buli munnayuganda omulungi olina okubeera nga osabira mutabani wange buli lunaku. Mukwano gwange njagala kujjukizaako nti Ruhamya abeera mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba ali mu kugenda maaso n'okuba nga asoma ebyamagye e Bungereza. Era kyekifaananyi ekyo kyolaba yasooka wano ku mukono ogwa kkono. Wabula ekintu Ruhamya mutabani wa General Muhoozi kyagenda maaso n'okuba nga akola ne taata we yali akikozeeko. Era nga kyekifaananyi ekyo kyolaba General Muhoozi Kainerugaba bwe yali nga ali mugenda maaso n'okuba nga asoma emisomo gy'obunnamagye. Nfa General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okubeera nga ateekayo post eri oluvannyuma ataddeyo naye kennyini aba agasse ebifaananyi bino bibiri bwe yali nga ali mu magye ne mutabani we bwali mu kusoma amagye essaawa zino. Era n'awandikako nti father and son going through the same hardships, separated by 27 years. God bless Ruhamya. Kati General Muhoozi Kainerugaba ng'alaga nti mutabani we kyali mu kukola essaawa zino ate ye yakikola emyaka 27 emabega. Era naye omulaba ng'ali mu ssettendekero w'okusoma obunnamagye. General Muhoozi Kainerugaba amagye teyagasomera wano mu Uganda. Era ebiseera bye ebisingira ddala eby'okubeera nga akuguka okutuuka n'okubeera nti kati yakulembera amagye g'eggwanga lino naye yagenda maaso nakubanga asomera mugamu ku matendekero ag'abasajja abo abakugu ddala. Kati nga ne mutabani we Ruhamya essaawa zino ali Bungereza. General Muhoozi ndowooza yakedde nga omukwano gwa mutabani we gumuluma ebitenkanika. In fact ataddeyoko ne posti nga kakyali ka baby we kati nga kato ddala nga kakazaalibwa oba nga kali myezi mitono nnyo. Era nateekako obubaka obadde bugamba nti father and son 25 years ago. God bless all our children. They have Almighty God's gifts. May our God remain close to them and guide them throughout life's challenges. May God help them to avoid our mistakes. Nagamba nti taata n'omwana emyaka 25 emabega. Nagamba nti Mukama awe omukisa abaana baffe olw'ensonga balina ebirabo bya Katonda. Kati nno General Muhoozi Kainerugaba okwongera okulaga nti mu famire yaabwe ekintu ky'obulwanyi era eky'obunnamagye kibatambulira mu musaayi. Ataddeyo n'ekifaananyi kya maama we nga akutte emmundu. Obaka bw'ataddeko nagamba nti she was always a soldier and a hero. The great curse of men is to think that strength comes from rejecting the path of Christ. May God help me to have the courage of my mother. Nagamba nti yabeeranga munjaasi era omuzira. Nagamba nti ekisiraani ky'abasajja kwe kulowooza nti that strength comes from rejecting. Nti ekisiraani ky'abasajja kiva mu kulowooza nti amaanyi gava mu kubeera nga ogaana okutambulira mu kkubo lya Kristo. Nagamba Mukama anyamba okubeera n'obuvumu
obwammange. Awo nno nga General Muhoozi Kainerugaba ayongera okulaga nti temulowooza nti mutabani we okubeera nga ali mu magye naye okubeera nti yagunjukira ekyamagye kyakoma bukomya, wabula ne maama yennyini kazaala General Muhoozi Kainerugaba naye amagye gano yagalimu ne sekubeeramu yenna. Kati nabwe kityo maama wa General Muhoozi Kainerugaba yakwata ku mmundu, General Muhoozi Kainerugaba yagikwatako. Kati ate mukadde ke kamu n'omutabani essaawa zino Rohamya ali mu kugenda maaso nakubanga agunjukira kino wali e Sandhurst e Bungereza. Kati nno waliwo omukulu awandiise n'agamba nti the future CDF of Uganda is already being prepared for office at Royal Military Academy, Sandhurst, England. Nti CDF w'eggwanga ow'ebiseera by'omu maaso already bali mu kumuteekateeka wali mu ssettendekero w'abannamagye e Bungereza. Ojja kujjukira nti essaawa zino CDF w'eggwanga ye General Muhoozi Kainerugaba. Kati omwana n'awandika oba omukulu n'awandika n'agamba nti engeri gye kiri nti General Muhoozi Kainerugaba ye CDF, kati omutabani ali mu kutendekebwa naye yandikwata olugendo lwe lumu obwa CDF mu maaso eyo naye n'abukwatamu. Kati nno General Muhoozi Kainerugaba okwongera okulaga nti ekintu kino tekikomye ku mutabani we ate tekikomye ku ye, ayongedde okulaga nti naye mutabani we Rohamya bwali mu kusoma obunnamagye ate naye kennyini General Muhoozi Kainerugaba obunnamagye bwamugayidingibwa oba bwamuteebwamu kitaawe yennyini General Museveni, president w'eggwanga lino. Agambye nti it is true, Muzeyi made me who I am. He is the fuel that drives me to greater goals. He taught me how to shoot guns at 6 years old. Nagamba nti kituufu Muzeyi ye yanfuula kyendi, ge mafuta agatambuza ebirooto byange, yansomesa okukuba emmundu nga nina emyaka 6 gyokka bwe giti. Kati ebyo nno nga tukyabitadde ebbali oba sitiru nga tukyali mu lutambula olw'ekinnamagye olutambulira mu musaayi gw'aba Museveni. General Muhoozi Kainerugaba awandiise n'agamba, in my life of constant wars, my best soldiers were not Banyankore or Bahima. No, rather they were Acholi, Madi, Lugbara and Karamajongo. It doesn't matter how you look or what language you speak. All that matters is who you are as a person. General Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti mu bulamu bwe obw'entalo ez'enjawulo abasirikale be oba abajaasi be abasinga si Banyankole oba Bahima, wabula Abakyoli, Abamadi, Abalugubaara oba Abalugwala n'Abakaramajongo. N'agamba nti ye Abanyankole n'Abahima si be bajaasi abasinga, yarabira ddala nga Abakyoli, Bamadi, Bakaramajongo n'Abalugwala okuva sayidi eyo be bamu ku bajaasi abakyasinze. Wabula bino byonna nga tubitadde ebbali, waliwo concern esinga okubeera enkulu. The security forces are sealing our entire border with the DRC until further notice. No movement of people between the two countries is permitted. This is in response to the Ebola outbreak in DRC. Trying to breach this order will endanger your life. We will update you on the situation as it develops. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga ne gavumenti yabadde tennaba kubanga ekola okulangirira, General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti abasirikale basazeeko booda ya Uganda ne Congo era ne bagenda maaso n'okuba nga basibawo olw'ekirwadde ki Ebola, era nga essaawa zino teryakkirizibwa kuyingira na kufuluma Uganda okugenda e Congo oba okuva e Congo okuyingira eggwanga. Mukadde ke kamu General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ayongera okulaga nti ekisuubizo kye yakola ekyokubeera ng'akwata abajaasi ba UPDF abawerera ddala emitwalo 10 abaweeyo eri eggwanga lya Isirayiri okubeera nti balikuuma
General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo nayongera okubanga ayimiriza oba okunyweza obweyamu obwe agamba nti abajaasi abo be yasuubiza bakyaliwo era nti UPDF yeyina abajaasi abakyasinza okubeera ab'amaanyi nabwe kityo nti webali okubeera nga bagenda kulwanirira eggwanga lya Isirairi wakati mu lutalo olugenda maaso wakati wa Isirairi ne Irani ojja kujjukira General Muhoozi Kainerugaba ye yavaayo dda n'alaga nti Abayiraani abo tali ku sayidi yaabwe era ye wakuyimirira n'eggwanga erya Isirairi. Mukadde ke kamu General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti Uganda is ready to participate in President Trump's Gaza peacekeeping force nti eggwanga ejje lya kuno erya UPDF era erigenda maaso n'okuba nga likuuma eggwanga lyaffe nti lyeteefuteefu okwegatta ku ggwanga lya Amerika okwongera okukuuma emirembe ate wali mu luwannanda lw'e Gaza wakati nga Amerika eyongera okuba nga enywezaamu wano na wali. General Muhoozi Kainerugaba agamba nti nabo bennyini bakuyimirira n'eggwanga lya Amerika naddala mu buufu obufaananako bwe butyo mukwano gwange. So byebyo nno twatandikidde eri mukwano gwange nga bwe nze nkulambululira okuviira ddala wali ku generaali ng'agamba nti the son Ruhamya oba mutabani we Ruhamya agenda maaso okuba nga asoma amagye wali mu ssettendekero wa bannamagye e Bungereza ye n'agambye nti musabire mutabani we naddala bannayuganda abalina omutima omulungi mu layini efaananako bw'etyo. Kiki kyolowooza osobola okubeera nga okakkana mu kabokisiko ako komenti yawo n'obaako kyowandiika mu buufu obufaananako bwe buti mu kwano gwange. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu
subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde kenkamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.